yakiteezi bano baafuna obuzibu buli omu yabulaba naye kye tusaba kwe kuba nti mu bwangu ddala Ministry ya Finance ebaako ssente zeetoola abantu bano babeeko we bateekebwa byonna bigenda mu maaso naye abantu baffe bano beetaaga kubaako we bagenda babe nga baddamu okutandika obulamu bwabwe nga we beetaagisa kuba tebakyasobola kubeera wano kati wiikisi 2 ate ekituluma ensonga eno mu June 2023 nagiteeka ku fulo ya Parliament nembuza Prime Minister sayiti eno eyakiteezi egenda kubeera decommissioned kubanga nali maze okulaba obuzibu nga maze okukyala mu kitundu kino so twetaaga obwenkanya bukolebwe naye twagala abantu baffe bano babe nga bayambibwa akasente kafunibwe babe nga bagenda batandika obulamu obujja wekuba kubateeka ddundu batwalibwe mu bwangu ddala naye tukamala ku kino kyokka bannakampala bannawakiso kati bali mu maziga amayitirivu ennyo olw'obuzibu bw'ebyobulamu bye bagenda okutuukamu kasasiro tasobola kubanga myaka na myaka taplaningibwanga ngeri ki gyagenda kukolebwako twagala tulabe nga ekibuga kitereezebwa Wakiso atereezebwe ate sites zino waletebwe tekinologi omupya agenda okubanga amanaginga kasasiro tukyasobola kubeera mu mbeera y'emu gye twalimu emyaka 3 emabega tiyengeri y'okumanaginga kasasiro twagala bwenkanya bukolebwe eri ekitundu ekisinga okuteeka ssente mu kitavu ky'eggwanga kuba kye kino ekya Kampala n'emirirwano obwenkanya obwokubiri baagala okuliyirirwa baafiirwa abantu baabwe baafiirwa ebyabwe nga bwe tuze tukigamba nti toli ssente ziyinza kuzzaawo omuntu afudde naye kikulu abantu bano ne baliyirirwa bangi baafiirwa ebyabwe ne bafuna entandikwa bali wano mu zikampu wano kubanga tebalina wakulaga tebalina we batandikira tebali wano nti kubanga baagala nnyo okubeera muziko tugenda kiremerako bwetubyogerako abamu nga bagamba nti mwenga mwogera nnyo naki kakati mubifudde byabufuzi abantu bano bali mu kampu wano lwa byabufuzi lwa bannabyabufuzi lwa gavumenti obutafaayo tyodola twogera ku nsonga zino ate tetugenda kusirika paka ng'abantu bano bafunye obwenkanya abantu bano batubuuliddeko tibatiisibwatiisibwa timwogera nnyo mu zikamera timwogera nnyo mbeera egenda mu maaso otherwise mujja laba ebinaabatuukako oba n'okugobebwa wano kwekunyigiriza kwe bayitamu akati bo olwokubanga batiisibwatiisibwa okutwogera leka tuboogerere baagala egende mumambuka ate nga nabo balina ebizibu byabwe byetuze twogererako wano e Kampala abantu kye baagala bwe twogera ku nsonga zaabwe zikolebweko obuzibu bwe tulina obusinga wano mu Uganda prioritization nti tetutegeera kiki tulina kuteekako nnyo sira tujja twogera ku bintu bino paliamenti tuliko prioritization okutategeera nti kaakati kino kye tulina okuteekako essira ennyo Kampala n'emiriraano nga mwotadde n'ekiteezi esonda ssente eza revenue ebitundu 75 ku buli 10 75% ku GDP yaffe Kampala n'emiriraano eteekako 65% ebitundu 65 ku buli 10 kakati nga tugamba nti awaawe tulina n'okuteeka essira abantu abo tubafeeko wewawo n'ebitundu ebirala byonna naye tubyogerako si bye baliko bo nga bajja kukwata obuwumbi 2 babuweroko bakwata obuwumbi 578 kitwawakanya oli mupa gabisoma omukono ogwa ddyo ogwa kkono tegulina kumanya naye kino ffe tukikola ku demonstratinga kuyita bannaffe bonna basobola okubaako obuyambi bwa bannaffe bano abali mu nzibu abagwa mu njega eno bajje babeeko nabo contribution gye bakola baleme kufuna buzibu bwonna n'olw'ensonga eyo tuli wano tuleese obuyambi n'omukulembeze waffe tufunye resistance naye finally bakkiriza twagala nnyo n'okutuukako eri ku Landfill tulabe obuzibu obwo bwava ku kikuba ntulina okusiga nga tukola research tuleme kuddamu kufuna kizibu kifaananako bwe kiti kulembeze waffe abagambye kano tekaali kabenje buno bwali bulagajjavu kulembeze basituke bavayo fe abamu tubadde tulowooza nti n'abamu bandirizayinize ne tuteekawo embeera endala y'okufuna obukulembeze obusobola okufa ku bantu okukola follow up oba okugoberera ensonga kubanga kyazuula nti kulakamu eri mu kasasiro abantu ne bagayaala ne badda ku mirimu gyabwe kasasiro n'abikka abantu siri mu mativu ensi yonna tennaba kuvaayo
okukavalinga kintu kino kubanga ne kisoose okuba kasasiro okubika abantu ate mu kibuga kumpi wakati. Uganda yise mbizibu bingi nnyo twadde tufiirwa abantu kibwetereyo ky'abantu entalo zatta abantu kati bino ebizi twadde tulowooza bye bintu ebyangu tusobola okukola kubanga tobanawo okuddawo okuba olutalo lulala lulemesa KCC ekola gavumenti ekola mirimu gyayo ba technocrats. Jeno Museveni yateeka kumpi baminisita babiri mu kibuga okubeera nga bazoganya bannabyabufuzi ne bannabyabufuzi ne baconcentrating ku bifo byabwe ne balemererwa okuteeka concentration ku kintu ekifaananako bwe kiti. Finally ensonga ya kasasiro bannayuganda fene tukwatako kasasiro tulina omumanejinga okutandikira ewaka kasasiro tumwawule amacupa gokka obuveera bwokka emmere yokka na buli kimu kyonna kasasiro tutandika omukolamu ekyobugagga olwajja kendeera balina omuteeka eno gye bamukuŋŋaanyiza ajja kuba mutono ate n'abakulembeze tubakubiriza batandika okuyamba bantu baabwe babateewo dustbins tuleme okubeera nti kasasiro alabika mu kibuga wonna. Ekirala tusasule abakozi abakwata kasasiro tubongeze n'emisaala tuinvitinga abantu abo bajje batandika okukwata mu kasasiro oyo kubanga fane tuba tumusudde nga tumwennyala abantu abamukwata mu bongezebwa omusaala ate basasulwe. Tuwulidde abantu mu KCCA nga bakaaba nga tebasasulwa misaala ekyo kyabulabe nnyo kubanga ebisasiro byonna bibeera bibakuŋŋanya ne baleeta ekiteezi. So ensonga ezo songa nkulu nnyo tuzirowoozeeko ffe nga bannayuganda ate era ne bwe tuba tulonda abakulembeze betuteeka mu ofiisi tuleme concentratinga ku mannya bunnya wabula tunoonye abantu kati abasobola okuteeka ebintu mu nkola si kwogera bwogezi nakubeera nga bakaaba ng'ate abantu abali mu buzibu. Mwebali nnyo mwebalire ekyo ekigenda mu maaso era ekiri mu kifo kino era nsaba gavumenti esitukiremu olw'ensonga nti ensonga eno egenda kukosa abantu bangi. Ekisooka abantu bano abaana abamu bato omubiri gwena ogukoma okuregulatinga temperature ate ekifo kyokya nnyo nti omwana omuto tasobola kuregulatinga temperature kuba bw'oyingira mu tenti zookya nnyo. Ekyokubiri nze nagendako mu bantu abeerubigi nga babamenyedde amayumba naye n'abatalina pressure baabo check up sitogamba bugambi bameka abalina pressure mujje tubawe eddagala no screen everyone. Abantu bangi bagenda tufaako. Ekyokusatu waliwo bisobola okuyimirira bate wali sente tuyimirizeeko ebintu ebimu watusobola okuyimiriza entula za parliament zireme kubaayo abantu bawe sente bagende beetaase kubanga kino kikulu nnyo okusinga okutwala parliament yamambuka olwedde tufuna omusala gwaffe tufuna amafuta gaffe tusobola okuteesa wano nitusigala e Kampala olw'embeera gye tulimu lwaki twejjajjalabya oba okwegaggasa ng'ate tuli mu buzibu n'olwekyezibu kiba kizze. Nsaba abakwatibwako bayimukiremu n'ekisembayo kyenjagala okusaba nti bannange buli muntu yali wano yali badde akeberebwa kyetuyita communicable diseases endwadde ezikwata kuba abantu bangi bakolola abantu bangi balina ebirwadde baabwe kati bw'oleeta wano omuntu omu nga wa TB n'obasuza wamu overcrowding kireeta okusiiga abalala n'olwekyo tebaali maze gateeka abantu bamu nga tebamaze bascreeninga bonna ku ndwadde ng'ezo. N'olwekyo kyensaba tukole kisoboka kyonna okujja wano abantu babagulire ettaka babaze ewaabwe ate n'obutazikiza okunoonya emirambo egyo egiri wansi obutazikiza emirambo egyo ginoonyezebwe yonna gye gyakola ki gye giri wansi kubanga omuntu aluluma. N'olwekyo tulina okukola kisoboka kyonna okulaba nga tubeerawo. Nze ndi musawo omutendeke era mbadde njagala kulaba bunafu buli luddawa. Ekisooka my recommendation 1 wateekwa okubaawo amazzi amafumbe galina okuba nga weegali amazzi aganywebwa nga mafumbe. Ekyokubiri twagala okulaba toilets sizirabe we ziri. N'ekyokusatu ebimotoka by'amazzi nga weebiri. N'ekyokuna batandike okuleeta tents endala ezaawula mu families olw'ensonga bw'oteeka abantu awamu kivaako kye tuyita communicable diseases. Era tutandise okukwata emmotoka ekiro nga zijja mu Ssaabagabo kuba tebalina gye bamutwala. Ebimotoka tubikwata ekiro tetukyebaka ogenda okulaba nga baleese bazze badampinge. N'olwekyo twagala obakakasa temuleeta kasasiro wammwe mu Ssaabagabo eri model constituency esinga ambulance mu Uganda kati yesinga enguudo ennungi era ne kasasiro waffe twamumanaginga dda temutuleetera kasasiro wammwe wabula gavumenti ebintu ebikulu mu bitwale ng'ebikulu etalina amakulu temubiwa amakulu nemuwe amakulu ebirina amakulu mufe kasasiro ono kisobokera ddala sente weeziri tosobola kusiima muntu na bilioni 5 na milioni 5 tosobola kugamba nti nate budget kino kiva mu gudiiro ne tusobola okufuna omuntu asobola okulongoosa kasasiro ono n'abali mu buffer zone bonna ne basasulibwa n'ekifo ne kigulibwa tetwetaaga na kifo kirala wabula tugula abeetooloddewo tubafune bwe babeera ensi etereere. Yegeeno gye tuludde ekiseera nga tugitunuulira tulabye obulagajjavu obw'ekika ekyawaggulu obwa gavumenti ya Uganda aye ne tulabamu n'obutafaayo ku bantu ba Uganda webeesudde obuvunaanyizibwa bwayo obusooka obw'okukuuma abantu n'ebyabwe
kino ekigudde wano kibadde kigwawo bulijjo era nga pulezidenti bayogedde tubirabe budu kiyitiridde nti abantu bangi bafudde omulundi gumu si kyekyokka nene gavumenti egaanye okuvaayo okubaako kyeyamba abantu bali wano ku buyambi bw'abantu bakulembeze banjawulo bali wano ku buyambi bwa bibiina nga Red Cross gavumenti egaanye okuvaayo kikyannaku ekyokubiri kyenyinza okwogerako suubirwa okubeera nga yandibadde evaayo mu ngeri y'enjawulo kuyingiramu eno ensonga naye tusooke tutunule omwami Museveni omukulembeze w'eggwanga tavangayo n'omulundi n'ogumunaga nti kampiseko olubu lw'ekigere ekiteezi abakulembeze abalala bwebaawo ekizibu bwe kityo n'eŋŋendo bazivaako ne baba ku mawanga g'ebweru babiva ku ŋŋendo ne bajja ne batunuulira ekintu naye ye omukulu tavangayo omuwulira ali mu pati eri akwataganye ne sipaaki ekyomukulembeze gwe tulina mu kiseera kino era bw'atyo yensonga lwaki baganye okulirizinga ensimbi ze zandibadde ziyamba abantu bano okuva wano awo abantu okumala wiikisi 3 nga basula awo wansi okumala wiikisi 3 nga basula mu kampu tusobola okufuna n'obulwadde obulala ate ne twongera ne tufiirwa abantu abalala naye gavumenti egaanye okuvaayo so gavumenti okugaana okuvaayo okuyamba abantu bano mu budde kabonero akalaga nti terumirwa muntu wa bulijjo ng'amawanga amalala bwe galaba kimanyi obulungi omuntu okuva ewaka okumala olunaku lumu wiiki kati tugenda mu wiiki yakusatu beetamiddwa kampu ate ekisinga beetamya tebamanyi kikiddako gavumenti okuva yagenda batuula bateesa basirise tukimanyi bulungi abantu bano beetaaga okuliyirirwa olw'okufiirwa ebyabwe amayumba gaabwe n'abantu baabwe aye ne wajjawo n'ensonga eya resettlement oba okuba ababundabunda wako gye babateeka ekyamazima gavumenti tuveeyo gye tuli muzuukuke abantu bano balina okutandika obulamu obupya naye musirise temuvuddeyo kulanga tuyamba abantu bano